Faruku Kirunda yavudde n'agamba nti tewali ensonga yonna ekubisa abantu alamu akaseera kano wabula nti ekikulu kyandibadde kutegeera kiki ekirina okugenda maaso n'okuba nti kikolebwa. Faruku Kirunda n'agamba nti essaawa eno process ey'okutransferinga Dr. Besigye keesi ye okugijja mu military tribunal egende mu civil court, process egenda mu maaso. Okitegeera temukuba nnyo alamu ensonga bazikolako Besigye okumujja mu kooti y'amagye zigende mu civilian court. DPP already yatandika dda steps zino, mubeere bagumiikiriza era mukimanye nti Dr. Besigye tali under military detention akaseera kano, ali luzira era famire ye ekkirizibwa ogenda maaso n'okulabika nti emutuukirira neeyogera naye bw'ebanga ekolaganye bulungi ne ba prison authorities akaseera kano. Dr. Besigye bw'abanga dda kituufu ali ku hunger strike, famire egende maaso n'okuba nti encouraginga addemu agende maaso n'okuba nti ali emmere ng'abakulu bakula ku nsonga ze okulaba ng'afuna bail. N'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni bwe yavaayo naawe ebirowoozo bye ku nsala ya Supreme Court, kubanga yawakanya President yakkiriziganya na nsala ya Supreme Court, agambye nti yadde nga President teyagikkiriza naye ate tekitegeeza nti ye yalagidde Dr. Besigye asigale nga musibe mu kkomera. N'agamba nedda, President yawabuye views ze ng'omuntu wabula teyalagira nti Dr. Besigye asigale mu kkomera. Process erina okugenda maaso n'olweka nti etekinga some time, baleke nti buli akwatibwako akaseera kano agende maaso n'okuba nti akola omulimu gwe okulaba nga Dr. Kizza Besigye afuna obwenkanya. Kale no Faruku Kirunda bw'atu bavuddeyo awakanyizza ekigambo okuba nti omukulembeze eggwanga yalagidde